mukulikireyo ddala mu kitundu kyaffe ekya33. Kino nno kye kitundu ekya34 eky'akatabo kaffe kano akaazinunula omunaku nga kigenda bwe kiti. Ekyekiro munnange nno kyakaawa. Nze nalyako ekitole kimu. Mikolo simanyi 3 oba 4. Ye yatusinga obugumu. Meeya teyalya. Era n'abalala bwe batyo baali ekitole kimu 2. Bwe twamala okulya, bannaffe be twali tulagaanyizza okujja okunyumya ne batuuka ne tufumaafumamu. Naye nga n'enfumo tezitereera. Era waayitawo akaseera katono ne twabuka. Bwe twali tuwerekera abagenyi, Meeya yandikulusigire n'ambuuza nti, ekyemuludde engulu wali mu lusuku okirabye? Konze nkirabye. So nali ndowooza nga nze nkirabye nzekka. Ye kwe kuwa ekirowoozo tukomye nga tetunnatuukayo twakirengerera. Nga nkomyewo nnyingira, Mikolo ne Meeya ne bansiibula ne bagenda mu nju yaabwe. Olwayingira ne neesuula ku buliri bwange. Naye akaseera akaddirira, buli lwe nkajjukira neesisiwala. Natuuya n'emigigi gy'entuuyo ena nga gikala. Ate nga n'akanyenyenkulu obunyenyenkulu okungwaku nga kamala bumaze okunkukumula. Nga wayiseewo ekiseera kye nalowooza okuba ekinene nga ndi mu kutya. Ne ndowooza nti tebakyazze. Nga bajja kutusoomooza n'okuyisa batyo okugulu mu nju. Nandirinnye mu mutuba ogwo oguggumira. Kubanga mba ŋŋenderera bwe nti okwebaka, ne mpulira akasekeeterera mu kisenge ng'ogeraageranyizza mu mbiriizi zange. Nasooka kulowooza nti mmese. Naye bwe nalwawo nga mpulira okusekeeterera kusiriikirira. Ate ne kutandika. Era nga mpulira ng'omuntu yeeseguunye ebweru. Anti bw'oba otya towulira osuula matu. Ne ndyoka ntegeera nti ab'omukago bagobye. Omusiru nze nali ndowooza nti banaayita mu mulyango. Nga ŋŋamba muli nti bwe bayita eyo bananzita nange neerwanyeeko. Anti atakulekera. Naye bwe badda mu kukuba empungu mu bisenge, ebyokwerwanako ne mbizikiza. N'effumu lye nali nsembezza nga ndisindika eri. Olwo ne nnindirira ekinaddirira. Mu kaseera ako nno ng'ekizeezengere kye kinyanyaagira ebweru kitalo butalo. Ndwedda ng'okusekeeterera kuwoleredde ne njagala nsitule ku mutwe
ndabe ekikoleddwa. Nakandanga kusitula mutwe ng'ekifuba tekisituka. Kazinga ekyebikkwa effumu likikutte mu mikugiro erudda n'erudda ne kiyigiriza. Anti olwo limponya. Ekikuntamba kyenje nkisika embu nsitula nti ku mutwe. Ne mpulira ng'effumu ligenda limpitako mu ngeri y'okusoya. Amangu ago ey'okubiri nga lisekera mu miteteme. N'eryokusatu n'eryokuna. Awo nange ne nsinda era ne neebolooza nga gwe bafumise. Ate nagenda okuwulira nga wakasukwawo amafumu amalala 4. Akasiriikiriro ne kamerawo. Mpozi nabagamba nti otulo tetumanya alirira nnyina. Abo balimba. Mwebale kuwuliriza kitundu kyaffe kino ekya34. Tusinkana ate mu kitundu ekya35.